mutima gwange munda gukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. Daddy wange omulungi, Daddy Jeff, lyerinnya lyenkweyitira kubanga okigwana. Nkwaniriza nnyo bwe bali kujja mu butongole nosobola okubeera nga weeyanjula mu bakadde bange. Ekintu kino bakinsuubiza nga tukyali bato, myaka 13 emabega bwe bali kukomawo mu bulamu bwange era n'okikola. Nsiimye nnyo, nsiimidde ddala. Oli hero wange, oli musajja mu basajja, oli musajja njasa biggu, oli musajja eŋŋwaŋŋuli, olina obumalirivu bwe sirabangako, oli muwanguzi, omanyi okulemera ku nsonga, omanyi okulemera ku kintu ky'oyagala ate era n'okiwangula. Daddy, omukwano gw'ondaze obutuufu gwe nali nnoonya. Katonda teyakola nsobi kukuza mu bulamu bwange. Ompadde essanyu, ompadde essanyu lye nali nnoonya, era bwe lwemba nga ndi naawe mpulira nga ndi mugumu, mpulira nga ndi safe, mpulira nga ndi ne mukwano gwange, mpulira nga ndi ne muganda wange, mpulira nga ndi ne taata wange, mpulira nga ndi n'omuntu w'ekirooto kyange. Nali njagala omuntu alina embeera ng'ezange, ng'alina omutima gw'obuntu bulamu, ng'ali simple and down to earth, ng'ayisa bulungi abantu, ng'ayagala Katonda. Nali nga neegomba omuntu omukozi alina empisa ez'omu bantu ate era nga muntu alina amagezi amazaale, ng'ategeera mangu, ng'ali super intelligent nga bw'oli. Daddy Jeff, your value in my life is worth more than money. Money can't buy it. Your love is priceless. I love you so much. Enjoy our day. Era nange nkusuubiza tingenda kwagala ng'atakwagalangako. Atandikira wana Sherita ng'olunaku lutuuka mulindwa. Olunaku nani nga sinaba nakutuuka ku lunaku nali sikikiriza manyi ebintu bingi ebyenjawulo ebibadde mu bulamu so nali ndowooza nti nenayo kubanga olw'ensonga nti buyita mu disappointments ennyingi kuba olowooza buli kimu kinaveera mu disappointment. So kati omwami bwe yakiŋŋamba nga sikikiriza nti kigenda kutuukira kyobala nali sikyogera wakukuta mukyala okukuta ensonga lwaki nali sikyogera ngamba wakiringa kaaba bwomu kyogamba eriyo omulala yali akuwadde disappointment kuba ffe twali tumanyi gavumenti enkadde ne gavumenti empya tubiwulira ebibeera mu bantu tubiwulira ebibeera mu bantu n'abakola ab'enjawulo bendirinze nabo okitegeera batuka ku lastimiti abasajja neyeekuba abasajja nebeekyusa nebakola biki so neŋŋamba kansireke nduka ekintu kyange kola naye na steps ezenjawulo kati omuntu bwabeera nga tabeera wano wenkeri sure talinga muntu goberobeera naye ng'omulaba muteesa kino maaso ku maaso kati naye alina steps ezenjawulo eziri serious eyajjakola serious naye olunaku lwe yankobya nagamba namuuka olubuto lwansala nabuuka nayimba naba nekituufu okitegeera ye nemanya nti kati kyaliko oba olyawo ng'omwami aguse Uganda aguse airport twongera okukola preparation kuba yagenda okujja preparation esinga nga kugamba mwali mu contactinga nga buli kimu okikoleraku gundi yes naye nga ne mu kubukinga ba service providers ab'enjawulo kuba wadde entegeka emikolo naye ate abantu era babeera beetaaga akasente kati era nakozesanga amannya g'abantu balala lwaki sigago lunasakozesanga kuba sayagala bantu boogere ng'otudde amawulire bannange twanoonya omugole omusajja yatubula nga twamunoonya kati tugende olunaku lutuuse kaadi ziwedde abantu batandise okujja tuli mu gardens owulira otya ng'olaba batandise okutimba
okutimba nakulaba enkeera olunaku eggulu limu nebagamba Asharita vaawo ekibiina kye twakoze ojja kutandika okufuna zi disappointment nebakugobawo naye saayina nnyo stress saayina stress lwa kintu kimu singa abagole bakimanyi walwakuba nti nategeka emikolo abagole bagenda ne beeteekako pressure eyokwagala okontrolinga buli kintu kimu leka omuntu alina okukola yavaawo ddakufambyewo bw'obanga wasasudde ssente zo kireke naye ate obeere n'essuubi nti omukoba ogenda kubayo bungi abantu bano bwe lw'obatataaganya n'ogenda kino mukijjeewo nomukole ki ate mugwako tebakozesa ensobi so nze buli omu namuleka ekiki eneewe emirembe mu mutima nemanya buli omu amanyi nti akolera Sharita. It is either ogenda kwemaketinga oba ogenda kwesuula kati bwe namanya nti buli omu akimanyi nti akolera Sharita nenkibanikira kubanga omutasa akwagala kumpa kikyamu ngamanyi agenda kufuna publicity yonna n'abagenyi ab'enjawulo so nalabakoko ku decoration katono nemala neyambulawo naye ate ku makya mu ssaawa 11 era banze okusanga amajja ag'ogenda olabi nenga nenzava nga bataddeko erinnya Sharita's introduction number. That welcome Sharita's introduction. So sewa stress kati sooke tubalageko kati omukolo nga bwe gwali nkyali n'omugole waffe mukyala Jeff Nze mbuuza ye mukulu baba obwedda beba bwe tulinze ye kitango kubbo kuliko alabika okwogera nga yayitako ebweyogerere mukulu kwali munkwasize enkasuka bigambo eyo ng'omaze n'okugiwa wudhu ange emizindalo n'ennaku zino gisooka kufuna wudhu ye kitange ayogere akuute ku mimwa gye mpulire ffe bazzukulu ba jjajja omutaka Walusimbi ebakka mu Busiro mwe bazzukulu ba Walusimbi ebakka mu Busiro ye kitange omulungi kakati nno naffe mutusanze bazzukulu ba Gabonga Essagala Buwaya ng'abatubugiriza abalungi be bazzukulu ba Nsamba Luwanda amiina sebo wulira engalo n'akalulu nga tonnatuuka eno kakase niffe twabalindiridde dda kitange tusobola okusakusembera naye maama Dayina atwine atugamba tumale nga agemebwa nga tetunnayingira wantu wonna wasukka bantu bataano anti era kakati ffe musanze ejjaabu yaffe twagifunye dda eyammwe yatuuse kati kaba baleetere eyammwe Selector Fred abange tukubireko abaana baffe abawana engalo timu Sharita gye muli lunimba ezokulira bbiri oyo yenna nsuuga nkulembedde mpolampola bantwalireyo mwana mulenzi kitange omulungi abo abaana twabatendeka ekintu kimu ekisinga mu byonna kwe kutabula eddagala taata doozi nsanze ejjaabu baagikoze dda era naffe etwanguyidde nnyo eringa mpiso ya sukaali mukoze mutya ne bw'oba oliwako ogyekuba omulwadde wa sukaali kyogamba muzeekubye dadi tuzeekubye bwe muba muzeekubye kaakati njagala buli amala ogifuna ajje naawulire essanyu n'emirembe amiina muffe bazzukulu ba Gabonga weewaawo sebo Selector Fredo ab'ennaaba twalaganye nti engalo zacwa webale maama Fiina wona okubyeko mu ngalo twaniriza awo wonna ng'aziseewo mu linnya lya paatiri n'ery'omwana n'ery'omwoyo omutuukirivu Katonda omulungi Katonda ow'ekisa tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'osoose okutuwa olwaleero taata omulungi taata ow'ekisa tusaba omukolo gwaffe guno ogwa mwannyinaffe ogw'omwana waffe ogwa muganda waffe gonna Sharita taata tuguwongayo gonna mu mikono gyo gutuviiremu ekitiibwa n'ettendo ebyo byonna mbisabye nga mpita mwana we Yesu Kristo mukama waffe
mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Ez'amaanyi ez'abefumbe kale tutuule taata buli gwe nninako obuyinza atuule ntadde nga nti n'olwamaama olwengo tuluyimbe naye kati naffe olwenga bitulwerekereza munaaluwulira edda abengo temunyiiga owaye mulenzi sebo kaakati enteekateeka yaffe wano empisa kubuuza ngenda kukuleetera ku baana bange avuuka n'omukyala ati bakikyusa ndiki mbwe empisa kulya kakati bwebanga empisa kulya olyose n'ogamba ndi mu kyalo kubanga wano ewaffe tuli wano mu Kyengera Town Council meeya yono yalondebwa yuuyo yennyini Walukaga Matthias yafuga wano yakulembera wano tafugawo bufuzi abantu bakodo bangalo ndwaki nanti tulabenga n'ekizimbe kifuntubya ku supiidi nga bwe yajjira ekizimbe kiyazimbye kirabe nga kitambula ku supiidi tuve mu lwogero lw'Ennamutamba tulinda bajja kanfuleetera abaana bange tuweere engalo wangi muwandagalawo mpola mpola naye onaabakulembedde omuwala Spice Diana amwerinde tusanyusa okubalabako basebo kale bannyabo tusanyusa okubalabako bannyabo kale bannyabo eradde basebo eradde bannyabo nsibye mukyano basebo tulina ku nsiiba eradde bannyabo nsibye mukyano bannyabo mukuliko amakubo namba mukuliko emusaaluni abashirita mulesaabi atya mukube mungalo n'omwana amulabyeko ate amulabyeko buli atera okutumira wano abeera kyamaani bwakyalo sebo taata kaakati maama Janet Museveni olunaku lwajjo namulabyeko ng'ekimuleese si byanjigiriza ebyo birekera mwami byanaasalawo maama kati yaze kulwanyisa nguzi jo enguzi nenga maama babalwanyisa nguzi nze basaka nzigabe mu lwatu kati oyo omulaba gwowa bamuwa omuzindaalo egy'omuwadde asooka agyebaza era akubuuzeeko naye omuwulire kale nyabo eladde nyabo kale nyabo eladde nyabo ono enfuufu ayinza ogiyita enfuufu enfyufyu ate enfyufyu yokka gyenkoko ya paapa ddaawo naga ekipaapaala oyo omwana yazze lwa mukolo kakongera ekiralo kyobiri tukuliko amakubo nawe bali kutulindirirwa mukama atukume ekyo mutukubireko munnyo mu ngalo abafulefuleya kwalisi fenna kakati kamaliriza okubuuzaako pasita Jeni omwana n'ofunayo akadde n'omukwatako mukyenyi mukwatako mukyenyi era n'ekyenyi abaana be Uganda ayinza okubaza nga alinga bandi bulaka ng'omwagaliza bino ate leero ate n'apaalaluka twala eri yatuuka kale baana bange mpolampola muwandagalaawo mukakkane owaaye mulenzi abo boola bankuleetedde mukama akyatukoledde ebyamagero mu lujja luno be beteekateeka 222 nabo okutulaga ensonga nga gye tuliko olwaleero bebagala okuyita mu kya Betty Ethel Nalima abo beebo bamuwadde 5 gyokka tebamwongedde kisanja kaakati baabo kabakubuuzeeko amina sebo tusanyusa balaba basebo kale nnyabo eradde basebo eradde nnyabo tulina ku nsiiba ab'effumbe mmwe muli mutya muli bulungi ab'emmamba
amina Saisubala nyabo era de banyabo sibe mutano banyabo kusiba muri mutya klikama kubo tekatubonyabonyeza mwatulagirira bulungi sebo taata wangi kiriza njagadde enkola eyawaka wano ekkala emyufu n'oba nayo ey'ekamwokya eya kyenvu yenvu ey'ekyaddondo kale n'otakomana ku ekyo na bano abakiragala yadde batera okudda okufumbo n'abakyenvu nabo n'oba nabo taata njagadde olujja luno mugatta nga luguudo lw'entebe ku mata lutwala Kyagulanyi ng'agenda mu Amerika akawungezi gwa mukulembeze akomawo Kampala mutuntu nga Besigye agenda najja nankumbi nze njaga luguudo lw'entebe kati nawe kuwasenga kati bano kambajje eno bazzeeyo namayumba kale wanje webalire ddala naye taata kiki kale oluusi babyageresa ng'ate oluusi omuntu kyali ono omwana mulonzi ono ali mumakati ekitoba kibbaawo kabona ne gwe yasikira tusanyuse okubalaba banyabo ne basebo akutandise era de banyabo ne basebo omwana okuva ku kooti mpaka ku kanzu tekuli kiki lwaki ate kukuba najjajjaye gwe yasikira fe tumwebaza bwebaza ate ayinza okuba nga gwe yasikira muntu mukulu nga walunyiriri oba si walunyiriri yasikira Alhaji Mulamba okolabanga ekanzu akabina kagisise musumba Jesu omwana ono ojja musabirako ate musumba yali amusabira nga naye imamu kati pulezidenti bweyagalirawo okusoma mwali mu top killers emyaka gibayitako mukyali awo tubawe ssente mwemanyi wemunagirayo bamanyi bebagirayo andi tuyambe n'abazaayo abaddayo gojja teekateeka twazimazi abangaye mbu simanyi ekyokusatu kijja mu Desemba baziyita fezi wamma selector kubagambye eyakuliraanye ku mukono ogwadde gwa mamba yaani namutere ono gwe mpulira Mama Fiina yoyo mukama mpadde omukisa kiki bulijjo mulaba yasiga mbandu leka nze nange musigemu oze kusiga mwani nange mwejoge mujoge bulijjo ng'ajoga bano ate no naawe oyinza okumulowooza nti gwe mujoga kale kyewisa nezanga azaagala kale kulaba oli mulenzi nga tonagenda komawo wano ate ntya jangu nze abaavu wa wano ayinza okunjoga anti waliwo omuntu atajogeka Mama Fiina omwana oyo munjogere aleme kuddamu kuleetagamba mutanudde akazirayo leete n'endala mujoge nedda sooka okomeko yemu mbadde njagala leete nyingi mujoge nyo kasooka akujoge akati gwe ensalo yaki gy'olina mujoge naye kati omenyekera kikwata bbanda yonna ogimpemu mulenzi lekerawo Mama Fiina kati kola boti leeta ebbaasi endala akujogerewa Mama Fiina kati mwami Kaweesa mugira mutusonyiwe ebyomwe binajjaga mmala okukola leeta ebbaasi endala nkulage gwogiwa kati gende wajja naati wuuli oyo aliraanye Mama Fiina oyo Rosette oyo naye ajoga oyo amuliraanye neno famire mukama nga yajiwa kakati ate okutuukako ono olina kuyita ku oyo naye mujogo olina kuyita ku oyo kati naye mujoge ndabe ono yagenda kunjoga ate akulekawo mujoge ajja tinonzizaako kati waliwo agamba amasukulu fiizi z'abaana zigenda abasumba fredo kangaawo kakati basebo ne bannyabo mbajjukiza bujjukiza nti TV eziri wano nyingi esooka ye Delta TV njagala mpulira engalo zaayo okyalaba okwanjula n'embaga